Ensangi zino abantu abalinaanye ennyanja ya Kabaka esangibwa mu Ndeeba ku njegoyego z'ekibuga Kampala beegumbulidde okugisaanyaawo nga bayiwamu kasasiro owa buli kika, so nga ennyanja eno kye kimu ku by'obulambuzi ebireeta ensimbi empitirivu wano mu ggwanga. Okusobola okutaasa ennyanja eno ku bannakigwanyiza abeesomye okugisaanyaawo, abaami wamu n'abazaana ba Kabaka okubadde abaana b'amasomero n'abo abavudde mu bitongole eby'enjawulo bakedde kukola bulungi bwansi ku nnyanja eno okulaba nga bagigogola esobola okuddawo nga bwe yali. Bano basaayikosa okujja ettaka eryayibwa mu nnyanja eno ekidde ekigibaddeko nga kino kye kimu ku bikujjuko ebikulembera okukuza olunaku lw'obutonde mu Buganda. Omwami wa Kabaka atwala eggombola ya mukulu wa kibuga Mengo Lubaga nga ye Samuel Omukasa Bakanoga asabye Obwakabaka okukkiriza ebika bya Buganda okuddamu okutuukiriza oluwalo lwabyo olw'okugogola ennyanja eno. Era tusaba abakulu ab'ebika bajjajjaffe abataka okuvaayo tujje tulongoose ebituli byaffe. Ssaabasajja yasimba tubenga ebika birongoosa ebituli ku nnyanja. Ye omusomesa Isaac Tomusanga agamba nti okuyonja ennyanja ya Kabaka kiyambako okusikiriza abalambuzi okujja muno mu Uganda kuba bangi beetaaga okugirabako olw'ensonga nti yasimwa busimwa na mikono abaami ba Beene. Buli lwe tulabye ennyanja ya Kabaka eno tuba tukoze ekintu kinene nnyo ku environment n'okusikiriza abalambuzi mu Buganda ne Uganda okutwaliza awamu. Ye amyuka mmeeya w'e Lubaga nga ye Hajjat Rehema Fugge ategeezezza nti kikakata ku buli muntu yenna okukola bulungi bwansi kuba muno abantu mwe bayita okukuuma ebitundu byabwe nga biyonjo. Tukakasa abatuuze ba Lubaga abalinaanye ennyanja eno nti abatakazambye okuyingira ennyanja ya Kabaka bakola kikyamu, era twagala tuggyeyo omukono ogw'ekyuma ku bantu abalinaanye ennyanja eno okulaba nga tutangira okulaba nga mwonoona ekitiibwa kya Buganda ennyanja eno. Ye ssentebe w'ekibiina kya NRM ekimanyiddwa nga NRM High Command Nyefuza Juma akalaatidde abantu okukuuma ennyo obutonde bw'ensi kiyambeko okwetangira embeera omuli ekyeya n'ebirala eyinza okutuzingako essaawa yonna. N'amakubo gajja kubeera nga kuba bwe neetonya gajja omuntu ajalemu okutuuka gy'alaga mu budde abantu bafiiramu mu mataba ago tukirabyeko nga bafa, so tubakubiriza okukuuma obutonde. Mmeeya w'e Lubaga Mbeeraze ategeezezza nti bakola dda pulaani okulaba nga mukoka wamu ne kazambi bifuna we bigenda bireme kuyiibwa mu nnyanja eno, n'asaba Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga okumukwasizaako bakole omulimu guno. Kwongera n'amaanyi mangi kati okubanga tukwasaganya ensonga y'abantu bonna abaliraanye ennyanja okubanga bamanyi okukuuma obutonde bw'ensi n'okulaba nti nno bateekateeka enkola ennuŋŋamu ekuuma obutayonoona nnyanja ya Ssaabasajja Kabaka. Ye omumyuka wa Katikkiro owookubiri Robert Waggwa Nsibirwa akuutidde abantu ba Beene okuba n'enzizi ennungi obutandaalo mu maka kubanga ono ye bulungi bwansi, n'ategeeza nti ennyanja ya Kabaka eri mu myaka 136 era nga yasimwa na kasimu, naye baza ab'ebitongole ebikwatidde awamu okugigogola. Tubuliza abantu bakyuse engeri gye balamu ebintu. Bw'ogamba nti oli mwavu, kyusa engeri gye balamu ebintu ogambe nsobola kukola ki okwejja mu bwavu. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV aga leero.